Solobuka. Tulina program ya miezi 18 okulaba nti enguudo ezisinga obungi mu Kampala ziba ziwedde. Weewaawo bino waliwo ebitulwisaamu ng'enkuba bw'etonnya toba tolina kyakukola naye kati program eriwo enguudo zirina okugaziyizibwa ate ne drainage zirina okukolebwa ate ne utilities zirina okutambuzibwa sibeere nti amazzi amasannyalaze byonna bukwebiri wamu ne street lights. So in about 18 months most of these roads will be complete. Bijja kubanga biwedde. Waliwo ezanguwa kati nga wano mu Lubaga waliwo obumpi obutali buwanvu nnyo obuwedde waliwo wano waggulu is the name of the road but in about 18 months those roads will be finished. Onguudo kyendala zotusuubiza abantu babiri bagumba manyi tujja waliwo ddala embi ennyo ate waliwo obuguudo bwemukoze kati nga kano kemukoze kano akava wano ku lina dekeya ne kasalaako nekagenda paka naakulabyako ako mukoze nnyo kubanga bulijjo kadde katema nnyo okujjaamu mungi naye ng'ate tuba sitaaka eyo ng'ebinnya akayita ku sitaneti akakagenda enguudo tulina enguudo za mirundi ng'esatu. Waliwo ze bayita arterial roads ezifeedingira ddala ne zifulumya mu kibuga abantu ne bafuluma speed. Eyo yasinza okubeera focus yaffe kati olaba nga Portobello Road, Spring Road ezo baziriko kati kulaba nti zikolebwa. Naye waliwo zino endala ze bayita collector roads ezo ezeetooloola ku zino ze bayita arterial roads ezo nazo bw'okola arterial roads zokka n'otakuloba obutono obutwala abantu mu maka gaabwe obeera era ofuna traffic congestion. So tulina okulaba nti zonna zikolebwa ebitundu by'entindo eyo enguudo ezisinga tuzikoze Najeera Kyanja ezisinga ezo ziri okay. Wano Munaamu twakola nnyo Emakindi twakolera ddala kilomita eziwera 15 okulongoosa okulaba iba naye nga mukulike Naamu baba oyo video tuida kuya Naamu lunaku lulamba ayenga okulwa Naamu twakola enguudo eziwera Emakindi era ezisinga zinyirira bulungi ate nga tukyagenda mu maaso. Njagala okubuuza ennyo olunsula ku ntoba yitwa Kitezi ye waddi abantu bafa ab'Ekiteezi because tubaddewo ebbanga ddene ne bajja ne baluwala katako ne tulowooza kati ne bajja ne bwetyo Kitezi ye waddi tubulina ne ku luno Kitezi tumulina ku luno era tulina okutuusa okwetonda ab'Ekiteezi abantu bali tubasuubiza nti January 1 atandikira omwaka guno tunaaba tutandikidde ddala okola oluguudo olwo naye ono wa 24 basooka mulimu mu 23 kati ne tuteeka mu 24 naye ng'ekituufu Kitezi ali ku pulaani era agenda kukolebwa. Bwe twatuuka mu Naamu focus twagisa nnyo wali Emakindi naye kati eyo twavaayo tuli ku buli kintu ekiri ku pulaani mu zino sente zaweebwa gavumenti okolebwa enguudo n'Ekiteezi mwali era agenda kukolebwa omwaka guno tujja mutandika oyo Kiteezi. Olina ebizibu bya enguudo kuba everybody bawereza wano Kira Makindi bingi ebiseera ebyo baali bagize bafanda nga balina bafande bye bawaddeawo nga tumanya bafande era bakoze balina ebitundu bye bakozeemu naye tebayinza kukola kibuga kyonna. Babadde mu Central Business District bakoze wali Kololo wali we bayitanga Leekaani oyo bamukoze bayaggwa naye nga tebayinza kukola bakola na wano mu Kiyembe awo wonna banyirizaawo bulungi bakoledde ddala naye ng'emirimu gikyaliyo. Kale njagala tumalize njagala kubuuza bali tusasula abantu abaina enguudo bekalakaasi bali eyo bagamba tubawa ssente bantu mu kiseera babeerawo ne bakuba oba atuma kalumba kirabika gwentuma tatuusa naye nga bambi abakyala baffe abakozi ab'enguudo tewali pulaani yagamba nti tubasasula. Twafuna obuzibu bubiri nnyonnyolemu bulungi twafuna obuzibu bubiri. Ekisooka essente okulwawo okubeera released naye ekyokubiri ate nga kyekisinga obukulu abakozi bano tulina bangi ddala twali tufunyeko batono naye omukulembeze w'eggwanga n'ayisa ekiragiro ate nga yenga mukulembeze era ye taata w'ensi n'agamba bonna bakole
kati mu nkola eya bonna bakole nokuba nekiba tulina okwetereeza okulaba nti sente ezo ziwera weziri ne tutandika obbasasula kati bwe twalwawo kokko tekyali nti tuganye naye sente zaali tezinabeera release naye kati wenjogerera esente zaali released esente basasulwa era okutuukira ddala financial year yonna twaweereddwa promise okukakasibwa nti sente z'abakozi zonna zigenda kubeera siyinza kugaana kusasula mwana mukibi nedda si kyekigendeerwa ate abakozi baffe tubasiimira ddala bakola omulimu muyonjo bakola omulimu mulungi obalaba ku nguudo buli lunaku nze ntambula nnyo mu nguudo ez'ekiro n'emikumakya mbalaba nga bakolera ddala era nsiima nina okulaba ekibuga bwe kifaanana n'abakozi engeri gye bakola omanyi nti abaana abo batandika okukola ku makya nnyo nnyo saa 10 bakeera ate abamu bakola kiro abamu bakola kiro saawa 5 lwaki nedda wabeera w'ennyumba yo tugirambulako mu kiro mwebale nnyo omulimu nsiibula bannakampala oba kaŋŋambe mbuuzaako bannakampala mwebale okuyonja ekibuga kyaffe waliwo eno kampeyini eriwo eya clean green abantu be Makindye bapaintinga nnyo ebizimbe byabwe basimba omuddo balongoosa era mbeebaza mwebale nnyo okuwagira naamu ne G77 summit ezaaliko kati nkubiriza divisions zonna bena Kawaabe Kawempe tulongoose ekibuga kyaffe painting oyo tumuseeko nyesera n'okusimba emiti okusimba omuddo okulaba nti kasasiro tumuteeka mu dustbin tuleme kumuteeka mu drainages abaana baffe balabirirwe bulungi obuka vidiyo akayise ng'omwana bamuyisa bubi that is our general duty nga ffe ffenna bannakampala okulaba nti tulabirira abaana baffe aleme kubeera ku nguudo balabirirwe bulungi Mwamkisaka owekitiibwa honorable ebintu bisesanyo onkutumidde omulabo yenna bwafudde nnyo omanyi omwami wange oyo nti ankumye emyaka giringa 30 n'okugwamu ekyataano tuli kumpi tujja webale nnyo ssebo byokola ab'ennyumba yange mwenna mbatumidde aba KCCA abakozi ba KCCA mwebale okutambuza emirimu obulungi ekibuga kyaffe smart city campaign tugitwale mu maaso buli omu wooli kola nnyo ekibuga kinyirire